Ekirowoozo eri abasawo bekinnansi. First kyemulina okusooka okumanya tuli ba Luganda. Kyemulina okusooka okumanya ono alya n'oli alya y'emmere egenda. Kyemulina okusooka okumanya abasawo bekinnansi buli omu obutasika ngazza wuwe. Abasawo bekinnansi kyemulina okusooka okumanya kwe kweggyamu obutaagaliza. Yima emitala nange nyima emitala. Tusike ekifi kino buli omu atwaleko akasammambiro. Omusawo w'ekinnansi yonna gy'ali nga waliwo munno ateesobola bulungi mukwatireko, muyambeko, tuwabuligane. Bwe mutuula mu nkiiko ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu nsi Uganda, tubeere nga tuli nti tuli ba Luganda, tuzimbe ennono eno efuuke nga bw'olaba Abaminsani kye baakola. Era awo abasawo b'ekinnansi mulina okwebaza ennyo omusajja omukulu Jjumba Lubowa aligaweesa. Nze ndaba alina ky'akoze, ndaba alina ky'akola, era ndaba mwandimwegasseeko ne kifuuka ekintu kimu, omuntu omu, enda emu, ennono emu. Okitegedde bino tebyandibadde nga by'amadiini nti ate kino kiwayi kya gundi, ate kino kiwayi kya gundi, okitegeera. Byandibadde kintu kimu ne tufuna eddoboozi. Okiwulidde? Kuba kati olwaleero tewakyaliwo bya kukusa mmindi, kukusa ate kifundikwa, kukusa ssabunti ate tulizimbye eri mu lusuku emmanju ate biki, mu nsi kifuuse kya buwemu biki. Ndaba omusajja oyo n'olukiiko lwe n'ekibiina okutwaliza awamu balwaniridde nnyo ennono, sirabawo kabi kaakoze. Ndaba ebyokumuvuganya oba twandibiresse. Okitegedde gwe walabyeko ye mwana. Kuba nze ndaba twandiyambaganye, twandyekutte ku mukono, ndaba takotoggera, talina mutima mubi, ndaba ayagaliza, ndaba asikaasika bali wansi, ne weetaaga ssente ndaba aziteekamu. Kale kati eyo kanveeyo, eyo kanveeyo. Abasawo b'ekinnansi baganda bange, baganda baffe, tuli ba Luganda, tusamirira omwoyo gumu, jjajjaffe twawula bika, twawula mizimu mikulu, naye nga waggulu ku ntikko tuli mu Bwattonda, Lugaba Ddunda Namugereka Liisodde ne kiwa mirembe. Okitegedde? Alina ky'amanyi yamba atalina, ate n'abakulu abakulembera obuwangwa n'ennono oba abatuula ku nkiiko ezinoonyereza ku basawo, okutuuka ku musawo oba olaba nga asamirira mpewo naye nga tezinnatereera, tomukunya, tomukuluusanya, tomuggazaawo bintu bye. Waliwo omwana gw'olaba nga yakatandika akyali mu vvulugu naye ng'olaba lubaale waali ng'era waali. Yes, osobola omugaana kyaliko kubanga asobola okukola ebintu mu butamanya, oluusi si mubuulirire, oluusi nabbiramu abantu, fine. Tomuggalawo buggazi, mukwate bukwasi ku mukono omulage kyabulamu, oba omulagirire ewantu bamulage kyabulamu. So ate ebintu ebyo oluusi birwazizza nnyo abatudde ku bukiikokiiko obunoonyereza ku basawo, oluusi okuggala amasawo oluusi agatateekeddwa kuggala. Ate era n'enkubiriza n'abatuula ku bukiiko bw'obusawo batuuka mu basawo abasinga obungi abamu nga babbi, nga bafere bava mu mawanga ag'enjawulo, ennono ze baliko si ze zaffe wano. Oli omusawo mu Tanzania yajja muno kunoonya bazzukulu, balwadde, kubba, kufuusa bintu eby'enjawulo, nabo ne mubawa layisinsi. Okitegedde? Kale n'ekyo era kye kijja okugaana ennono okukulaakulana. Kaakati eyo nayo kanveeyo. Ssebo nnyabo omusawo w'ekinnansi, bwe budde okwejja ffekka mu bunnya, bwe budde okwekwatirako, bwe budde omuzzukulu obutazaala wawuwo, obutavumirira wuwo, okuvumirira kususse. Jjajja gundi yanziba, jjajja gundi yanziba, naye ng'ate empewo weeziri wabula omuzzukulu nga gwe olina obutamanya gwe nga ssenkulu oba nankulu omukongozzi. Abasawo abasinga obungi ogenda okuteekawo olubaale, omukono ogukwasa omuzzukulu ekifundikwa n'ogumukwasa ensawo oba ogulina. Naye olw'obutamanya ne kijja kinafuya omukono gw'omuzzukulu n'omukwasa ensawo nga teweze, jjajja w'omuzzukulu n'amugamba nti toteekeddwa kuddayo. Kaakati njagala tuyambagane bwe tuti, buli musawo yenna alina gy'ali. Bw'obigaana ng'ogenda kuwa ngatto, naye nze ogwange njagala ngukola ogwantumwa. Nze ndi mukwano gwa buli omu, ndi muganda wa buli omu, ndi muntu nange ateemanyi naye ayaniriza buli omu era takalubiriza buli omu. Kakati njagala tukole bwe tuti, agaana ng'ogaana naye bw'obivaako ng'ogenda kuwa ngatto, va kumanya kw'oyina
wabula kati yingira okumanya okw'omunda. Bakukwegeziwaza wabula kati tula ku buliri olowooze. Ekyo ky'omanyi tukola Lubaale by'ayagala, tetukola bye tumanyi. Tetuwa mateeka gaffe mu nsonga za Lubaale wabula tutambulira ku mateeka ga Lubaale. Tetugunjaawo neeyisa zaffe wabula tutambulira ku neeyisa ezo ezaaliwo. Tetutondawo neeyisa mu nkola ne mu nnyamba gye tuyambamu abazzukulu wabula tugendera ku neeyisa n'ezo enkola ezaabangawo wakati ng'abazzukulu batukyalidde mu mbuga zaffe. Kakati abasawo abasinga, kati njagala kwogera ku nsawo. Omusawo akwasa omuzzukulu ensawo ng'erimu amatembe 4, nsimbi 4, oluusi obulege 2 n'akomaawo. Omusawo omulala akwasa omuzzukulu ensawo 3, eno ya misambwa, simanyi eno ya Lubaale, simanyi eno ya mayembe, eno ya mizimu. Ne weebuuza emisambwa ne Lubaale n'amayembe byawukanira wa? Eri obusinziiro obuvaako mu kintu ekimu nga businzidde mu kintu ekimu. Lubaale si kubuukira, Lubaale si bintu bingi. Lubaale teekawo akabba akasooka kaveemu ebibbo ebirala. So omuzzukulu tebamusoosa bibbo 8 oba mafumu 10 oba bimeka. Teekawo akabbo kamu nga kamulamwa kazaale ebirala. Wa space Lubaale w'omuzzukulu okweyogerera. Muwe space, omuzzukulu mukolere entandikwa okusinziira ku kumanya kw'oyina. Twagala tulabe empanga y'ensawo ey'omuzzukulu. Ensawo y'omuzzukulu kisinzira eggwanga mwava. Omunyarwanda nga yakajja muno, tugambe baaziikamu taata waabwe omu yekka oba jjajja waabwe omu yekka nga bapya nnyo muno, ensawo yaabwe eya Lubaale ebeera erukiddwa mu kawempe ak'eggugu. Tegendamu bintu kalonda wadde emiti, egendamu nsimbi zokka n'amatembe, mpozi ne ssente n'omulamula. Yensawo y'omunyarwanda omupya muno. Ensawo ey'abanyarwanda abajja edda muno oba abachwezi banyankole baki Batanzania baki nga bajja dda muno ng'oli munyarwanda naye nga bajja dda muno nga mwebali balinamu ebijja beddira n'ebika. Abo babeera bagwa dda mu buyinza bw'obulyambwa, babeera mu bwakabaka obulala obutali bwabwe era nga babukkiririzaamu. Ensawo zaabwe ziteekebwamu emiti, endege, biki n'ebirala. Okitegedde abanyarwanda abaludde muno balina ebijja tulina ebijja bya mirundi 3 biki nga balina n'ekika. Ensawo etagenda mu bintu, tuli ku munyarwanda omupya muno ayinamu ekijja kya kitaawe oba ekya jjajjaawe byokka nga kwe bakoma. Omunyarwanda oyo nga n'olulimi tannalutereeza bulungi, tegenda mu kintu kyonna. Era omunyarwanda oyo taweebwa lubugo ng'ekifundikwa oba olwesibyo. Kyokka omunyarwanda aludde muno nga balinamu ebijja bya mirundi kumpi ng'esatu erina naye nga abanyarwanda, oyo aweebwa olubugo ate aweebwa n'ekiraga nti munyarwanda. Singa obeera okebedde ekika kye bulungi n'omanya nti Lubaale waabwe agatta Obunyoro n'Obuganda, aweebwa olubugo n'olugoye, tugambe musajja olubugo n'akakooyi. Okitegedde? Bw'aba mukazi olwesibyo lw'olubugo n'olw'ekikooyi. Okitegedde? Kakati eyo nayo n'envaayo. Kati ensawo ey'olubugo n'ensawo ey'akawempe k'eggugu, tugambe mu bachwezi oba n'Abaganda, abachwezi abaludde muno. Okitegedde? Oli tugambe yeddira Nkima naye nga jjajja waabwe yava Rwanda oba yava Tanzania oba ludda wane nga baluddemu muno. Okitegedde? Ensawo ey'eggugu n'ey'olubugo. Omuzzukulu bwe yandize yandiweereddwa ensawo emu nga tegattikiddwako birala. Ensawo ey'emu yeevaamu empewo endala okuvaayo okweyogerera ebyazo. Oba ejjeme ne livaayo ne ligamba nti nange bampe ensawo yange. Oluvannyuma lw'okusamira akaseera, amayembe tegatera kusabirawo nsawo, era bwe gasabirawo ensawo Ssenkulu ojjayo obuyinza bwo, kuba amayembe si ge gasooka, Lubaale yasooka. Ebintu by'amayembe ebiseera ebisinga bye bitera okusembayo. Mwewale nnyo jjajja oba lubo oba namuzindo oba ani alinnya ku mutwe nga abazzukulu batandiikiriza ensonga za Lubaale n'agamba njagala kumpanga. Awo bajjajja we bageraageranyiza obusobozi bwa Ssenkulu oba bwa Kiboggwe. Jjajja yina tagaana kujja kusaba kike, wabula obukugu n'obumanyirivu businziira ku gwe baakyalidde. Jjajja ajja kujja asaba omuwanga naye nga mu Lubaale w'abazzukulu bakyalina ebyokkola mu Kasaba banja, Kabaka babanja, Bannalongo baba banja, abaana abalongo baba banja. Jjajja agambe bwe batampanga tebagenda kufuna busobozi. Ssenkulu olobe obatuma emiwango gy'amayembe, otandike okusala omusaayi ng'owanga amayembe obeere ng'ozibidde Lubaale ekkubo. Enkya abazzukulu abo bagenda kuvumirira tebagenda kudda.
senkulu waliwo wolagira obukugu bwo. Jjajja ng'alinnye ku mutwe n'agamba njagala kumpanga naye nga Lubaalo yalimu obwakabaka nga tebannaba butereeza. Obwakabaka tebubuuka musaayi, obwakabaka tebulaba musaayi, abasese tebabuuka musaayi. Okitegedde, kati ejjembe lirinnye naye ng'abazzukulu abo balina obwakabaka bw'abasese, obwakabaka bwa Kabaka bulamu, obwakabaka obwo tebubuuka musaayi, tebubuuka mugerengejjo, kati ejjembe lizze. Ligaba baba tebampanze tebalina kye bajja kulaba, senkulu olobye, owanze amayembe, bangi bagabawangidde naye nga bagalaba nga bemmuli nga gaagaana okukola. Tofa kuwanga ffa, mayembe gye gali nga gaawangibwa mu bazzukulu naye nga gaagaana okukola nga bagalaba nga bimuli nga n'okwewangulula geewangulula dda. Eyo nayo n'envaayo. Kakati omuzzukulu yenna Lubaale amuluma, mubanja essaba, mubanja ebintu by'endiga, mbuzi biki. Omuzzukulu ekyokuba nti Lubaale oba ejjembe libanja embuzi, kiwanuka abanja endiga, akola kisibi ogenda okutandikiramu. Jjajja babanja omuzzukulu, tutandike n'akabbo akasooka. Omuzzukulu akwasibwe ekibbo kya Lubaale, omuzzukulu akwasibwe effumu lya Lubaale, omuzzukulu akwasibwe ensumbi ya Lubaale, ate erina okuba nga ya mimwa 3. Osanga abazzukulu ng'alina ensumbi 3, ensumbi emu ya mimwa 2, ensumbi emu ya mumwa gumu, ensumbi emu ya mimwa 3. Ne weebuuza ensumbi zino zonna za baki? Entandikwa etandika n'ensumbi emu nga ya mimwa 3. Okitegedde nga ya mimwa 3. Eyo y'ensumbi esooka okugatta Lubaale yenna. Okitegedde, muzzukulu muwe ekibbo kya Lubaale, muwe effumu lya Lubaale, muwe ensumbi ya Lubaale, muwe eryato lya Lubaale, muwe ensawo ya Lubaale, muwe engabo ya Lubaale nga ya magulu 4. Okitegedde, muwe endeku, eŋŋunda, giteekemu oluseke, bwe businziiro. Ensawo ya Lubaale giteekemu bino wammanga, giteekemu omulamula, giteekemu endegennya, eya Kiwanuka, eya Mukasa, eya Musoke, eya Ddungu. Ensawo ya Lubaale giteekemu enkuti. Enkuti bagiraamiriza nti nkukuutira. Enkuti mu nsawo makulu gaayo bagiraamiriza ggwe senkulu nti nkukuutira ggwe, mba mukuutirwa okuuma bino obutali byonoona nga abaasooka bwe baakola. N'oteekamu enkuti eyo, n'oddira enkati n'ogiteekamu n'oga nti nzikaatiriza ensonga zammwe era nga mbakkaatiriza nti mukuumanga ensonga ezibakwasiddwa obutali zoonoona nga abasooka bwe baakola. Ge makulu g'enkati n'enkuti. Kitegedde, teekamu waafu 2. Waafu 2 ogambe nti ensimbi zino ze zaaliwo nga temunnabaawo. Jjajja abazzukulu bazikuwadde. Basaba obajje mu nsimbi ez'omulembe guno ogwayitako, bazze mu nsimbi ez'omulembe gwabwe. Obawe ensimbi empya bajje mu nsimbi enkadde, kuba abazzukulu bagenda okujja nga tebakyafuna ze waafu. Ensawo etera okugendamu waafu 9. Baba tebazisobodde nga tebeesobola, mugendamu waafu 2. Oteekemu kikase nnyanku, ng'ekiwuka kino bwe kimala emiti ku ttale, n'abazzukulu bafune ensimbi okuva ku 10, 10, 10, 1,000 n'obukadde. Ensawo eno gye tubakwasizza jjajjaffe enkozi, ensawo ennyambalizi gye mwabanga nayo. Okitegedde, oteekemu eriiso lya Lubaale, eriiso lya Lubaale. Okitegedde, kakati mu kyo olina okuteekamu ennyondo eya Kiwanuka entonotono naye ng'enyeenya. Ennyondo eyo ebeera ya mu kibbo. Okitegedde, ekibbo kya Lubaale naye erina ensonga lwaki ne mu nsawo olina ogiteekamu. Ennyondo eyo eyitibwa ennyondo y'omu kibbo kya Lubaale era mweraga, naye erina ensonga lwaki ne mu nsawo ya Lubaale erina okugendamu. Okitegedde, mu nsawo eyo mulina okugendamu akaliba k'akasimba akagira nga kagassa amayembe ku Lubaale, amayembe galeme kusitula nnyo nkundi. Era akaliba ako kalaamirizibwa nti kano ke kasimba akasimba ensonga. Muzzukulu gwe simba ensonga k'okwasiddwa ensawo eno ekuŋŋaanye ssente zisobole okuweera okola ensonga z'abajjajjabo zimaleyo, oterewo n'amayembe ensawo yaago oba amayembe ogawe ebyago. Kasimba we kasimbye tekasimbula, simba amakanda luma n'ogwengulu. Kano ke kasimba we kasimbye kasimbira ddala. Simba amakanda onoonye obuuma, onoonye obusobozi osobole okumaliriza ensonga z'abajjajjaabo. Akaliba kakasimba kaba katundu, n'odekamu akatundu k'ensomba byuma noga nti ensomba byuma eno ng'ekiro kino bwe kisenya ebintu bimala ku mitala, ku byalo, ku magombolola, ku nsozi, jjajjaawo bakusennyere, kubanga muno mwe mwabbanga ensawo ya jjajjaawo muzimu omukulu. Bakusennyere ofune obusobozi mu makaago ne mu nsonga zo n'emirimu gyo osobole okubeerawo n'okutuukiza ensonga z'abajjajjaabo. Okitegeera, ensimbi n'amatembe bajjajja bakama bange
zino z'ensimbi era nga ge maaso gammwe aga lubaale baba okumanya n'okutegeera muleme okunyiiza n'okusobya lubaale. Amatembe bajjajja b'omuzzukulu ono mutembanga ku jjoba ne mweyogerera ensonga era mutembyatembyangako ensonga z'omuzzukulu mu bwangu nga bw'azeetaaga n'asobola okugguka n'okuwangula ensonga zammwe n'ozituukiriza. Okitegedde? Kakati ensawo eyo n'ogiteekamu omuti omuzzaŋŋanda n'oteekamu omuti oguyitibwa entalama nga gwe mutuuza. Okitegedde? N'oteekamu omuti oguyitibwa akalemanjovu n'oteekamu omwetango, naye omwetango ogwo bagulamiriza nti sitaddemu omwetango guno kutangira mikisa bula okutangira abalabe n'ebibi n'ebikyamu. Oteekemu omuti omulokole. Omuti omulokole ogwo guvvuunulwamu omuti gwa muwanga omusajja. Ke kati ka muwanga akasajja so nga kati ako kagoba n'ebikyamu. Akalokola ke kawanga era akawanga ko tekabula mu miwango gya lubaale gyonna. Akati akalokola. Mu nsawo mwe mulina okugenda mwendaggi kubanga abazzukulu bonna abaana n'abazzukulu balina okunoonyanga emirimu nga bagifuna mu mawanga ag'e Bulaaya n'aga wano buli wamu mu bitundu eby'enjawulo endagindagiriro. Okitegedde? Mu muti omwo mulina okugendamu omuti omukwansokwanso. Omuti omukwansokwanso. Okitegedde? Omuzzaŋŋanda tugwogeddeko. Olina okuteekamu omuti omwoloola. Omwoloola gwe mwola nfuuzi. Olina okuteekamu omuti omwerula. Omwerula gwe gwerulira abazzukulu. Okitegedde? Olina okuteekamu akaddo akayitibwa maviga maviga mukulu. Maviga mukulu. Okitegedde? Olina okuteekamu omuti oguyitibwa olumanyo. Olina okuteekamu omuti oguyitibwa oluwabula. Okitegedde? Olina okuteekamu omuti oguyitibwa akafugankande. Gyonna emiti gya mu nsawo. Abasawo bangi nnyo baddira eddagala essekule ne balisiba mu kabugo ne bakasiba akatuttwa ne bateeka mu nsawo. Kikyamu oba kweganya kunoonya miti simanyi. Eddagala essekule ery'obuwunga ery'obukoola ne balitungira mu kabugo. Abamu ne bakasibako akatuttwa waggulu akaso n'asuula mu nsawo. Kikyamu. Ensawo enkozi ya ssente tetekebwamu kantu kebasibye katuttwa. Obeera osigadde ssente z'abazzukulu ozisibye ng'ozisibyeko waggulu. Ekintu kiva mu nsawo eno ne kifuuka kali k'osibyeko waggulu n'ebeera ensawo n'obeera ng'ogisibyeko waggulu. Ensawo eyegendamu enjogeza, ensigo eyitibwa enjogeza. Ensawo eyegendamu ensigo eyitibwa entalogwa. Ate ensawo eyegendamu ensigo nnya eziyitibwa empangulo. Okitegedde? Ensawo eyegendamu miti tegendamu ddagala lya bikoola ate tegendamu ddagala lye basibye mu katuttwa. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ensawo eyina okubeera ng'etungiddwa ng'ensawo ze mulaba eza bulijjo ze mukwata oba abakyala ze bakwata oba abaana ze bakwatanga nga bagenda ku masomero. Ensawo entunge sigamba zino ez'amaliba eziriwo ze bagula mu maduuka wabula ziri ze baatutungiranga abazadde ng'eriko akasipi ng'okambala mu mukono oba mu kibegabega oba mu nkwawa. Ensawo ya lubaale ebaako akasipi nga katungiddwa sayidi y'eno ne sayidi y'eno. Abasawo abamu balina omuze ogutungako akasipi kamu sayidi y'eno ku mukono gumu nga kalengejja. Ekyo kikyamu. Ensawo yeba tejjudde. Ensawo erina okuba n'akasipi ako nga naawe osobola ojjambala ku kibegabega. Y'ensawo eya lubaale. Abasawo abamu balina omuze ensawo eya lubaale bw'amala ogitunga n'agikubirako ko ensawo endala ku sayidi y'eno ne sayidi y'eno ensawo endala n'agatta ensawo 3 ng'azitunze mu nsawo emu. Ekyo nakyo kikyamu. N'okukwasa abazzukulu ensawo 3 lumu kikyamu. Lubaale bumuwa obudde yeeyogerere. Lubaale bamuwa ensawo emu etandikirwako. Endala zonna lubaale aweebwa budde n'azeeyogerere. Ebya lubaale tebibeera bya pakupaku. Tebabiyiira lumu muzzukulu. Bimuviiramu obuzibu. Okitegedde? Kati ensawo eyo ewumuzibwe mu kibbo. Kale omuzzukulu ne bw'oba tonaba kumuwa kibbo kya lubaale. Okitegedde? Waakiri ewumuzibwe mu kibbo naye ekibbo ekyo kirina okgendamu mulamula n'ennyondo ya kiwanuka ey'omu kibbo wadde nga mu nsawo yateereddwamu. Okitegedde? N'ensawo y'eggugu bw'etyo. Okitegedde? Muzzukulu akwasibwa effumu. Okitegedde? Akwasibwa effumu, akwasibwa ekkanzu, akwasibwa ekifundikwa. Akwasibwa eryato lya Mukasa, ensumbi ya Mukasa ya mimwe 3. Akwasibwa engabo y'abajjajjaabe okusobola okulwana n'olutalo ne bajjajja bamuyambangako ebimutomera biremenga mutomera. Akwasibwa endeku engunde y'abajjajjaabe ng'erimu oluseke abuulirwe butya bw'alina okweyisa. Nakyo muzzukulu waba tannaba kugenda nnyo na bulongo mu maaso
nga kumanya bulongo simwetegefu wa kuyita abaana ba kika omuzukulu bamuterawo ekibbo kimu notekamu embuzi olweza 8 n'embuzi ebbombo 8 ng'ozikongeddeko obukira buno obwezinze. Embwa ezo ne bazikolamu akakata ne bazimutera mu kibbo ne bateekamu ensimbi zokka, ensimbi 18 n'emmwanyi n'olyoka omuteramu ne ku nsimbi. Okitegedde? Ekibbo ekyo kye bayita ekibbo eky'omusinga ekiteekerere era abalongo bakiwulira nnyo era abasawo bakiwa abazzukulu mbeebaza ne sikwebaza yenna kuba ekibbo ekyo kikulu kuba kye kikutuusa ku birala ebiddako. Ekibbo ekyo abaana abalongo gira nga bawadde bagira nga bawummulidde. Okitegedde? Omuzzukulu ono ng'agenda okukwasibwa ebintu ebyo yandibadde aweebwa eddagala n'alinaaba ennaku 9 tayagala mugoba agende. Mukolera abazzukulu ebintu bingi nnyo ne bigaana okuyitamu ate ne babeekwasa ne bagaba mwababba naye nga nammwe temwateekateeka bazzukulu. Muwe eddagala ly'ennaku 9 bwe ziba teziweze ennaku 9 muwe eddagala ly'ennaku 4. Okitegedde? Muwe eddagala ly'ennaku 4 muteeketeeke bulungi, baako ebyoto by'omukumisaako awo, baako omwenge gw'omugabuza mu mbuga. Sinakindi ng'ogenda mukwasa ebintu ebyo agabule ne ku nnyama ya ddungu. Bw'oba olina ekyoto kya ddungu mu mbuga yo gwe Ssenkulu oba Nankulu, agabule ku nnyama ya ddungu muwe ku kyogo kya nnaku 4. Bwe zitaba 4 muwe 9. Bw'aba talina budde bwa 9 muwe ennaku 4. Malu munaaza eddagala. Munaaza eddagala erimu omwenge olunaku olusooka bw'aba wa nnaku 4. Muwe eddala nga lirimu amalwa, eririmu omwenge erisooka limuwe nga lya nnaku 2. Omuwe eddagala nga lirimu amazzi agakulukuta, amazzi ag'empompogoma, ettaka ly'ekiswa, ogwo mwambululo ogusooka. Okitegedde? Bw'abaako ebizibu muyiseeko enkoko gitegene nga namuso togimusalirako kumuyiirako musaayi. Kuba bazzukulu abamu balina lubaale azira omusaayi. Waakiri mutuma enkoko enzirugavu gimuyiseeko agikakaseeko eddusu ku mutwe agite ye yennyini egende nga namu agyebuse egwe emabega. Ate omusawo tokkirizibwa kulya nkoko eyo n'okugiwa abazzukulu togibawa enkoko eyo, waakiri gisalire embwa. Waakiri oba owulira ng'oyagala nnyo okulya enkoko omuzzukulu mutuma enkoko 2, enkoko emu ebeere ya mikolo gye, enkoko endala ogirye. Tekiina buzibu, tekiina sitaani mu lubaale era teri yagenda kukunenya nti omuzzukulu wamubbye. Mutuma enkoko 2 naye nga tolidde enkoko eyo gy'okozesezaako omuzzukulu mikolo okuggyako nga nammwe temwenyinyala. Bwe mwasamira mwafuuka ekizibu. Okitegedde? Enkoko eyo gy'omuyisizaako togiwa n'abazzukulu. Enkoko eyo mugisale embwa, mugyokere embwa oba mugifumbiremu enva. Okitegedde? Enkoko ekoze emikolo, kebeera embuzi ng'ekoze emikolo, temugizza girya ate era temugirunda. Enkoko ebaamu ebizibu. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi tuyambagane. Muzzukulu muwe eddagala eryo alinaabe, kati bw'amala oddinaabe eryo eririmu ettaka ly'ekiswa n'amazzi agakulukuta n'ag'empompogoma, oba tufunye ga mpopogoma funa ebimu ku ebyo alinaabe. Ebikola ebimu ebikulembera eddagala eryo mulina okubeeramu lubowa, eddagala eriranda erya lubowa, essangula, eddagala erinogebwa kalokola, eddagala ery'olukandwa, akava magombe, biki bwe bityo eddagala eryo muzzukulu alinaabe. Eddagala eriddako enkeera muwe omutulika, teekamu omwerula, teekamu musajja abanda, teekamu olukandwa, teekamu olumanyo, teekamu oluwabula, teekamu omuwanula, anaabe eddagala eryo. Kitegedde? Eddagala eriddako tugamu omuzzukulu wa nnaku 4 muweeyo olunaku lumu anaabe eddagala nga lirimu amalwa. Eryo bwe liggwa olunaku oluddako olusembayo olwokuna olyoka omukwasa ebintu muwe eddagala nga lirimu amata. Teekamu olumanyo, teekamu oluwabula, teekamu akaddo ka mukasa, teekamu mavi ga mukulu, teekamu akeerula, teekamu omutulika, teekamu omumalansonga, teekamu omuzzaŋŋanda. Okitegedde? N'eddagala eddala lingi bwe lityo, muwanula biki bwe bityo, olumanyo oluwabula bwe bityo. Okitegedde? Omuzzukulu ng'ogenda omukwasa ebintu ebyo mutwale ateeke amatu g'emmwanyaana ng'aganjuluza ku kitooke. Bwe kiba tekiriiwo agatwale ku lusozi agateeke mu mbuga ya ddungu, ateekewo n'ekita ky'omwenge. Omukwasa ebintu ebyo omuzzukulu bw'omala bimukwasa agabule ekita ky'omwenge mu mbuga yo. Okitegedde? Omuzzukulu omute. Abazzukulu babeera nga bakuzimbira kasubi, tuyambagane bwe tuti. Omunyarwanda n'omunyankole n'omukiga oba omuhima oba omulundi batambula kimu ku nnyumba yaabwe. Okitegedde? Dira ennyumba y'abantu abo bonna. Ennyumba y'abantu abo bonna lwakuba ennyumba y'omunyarwanda eyawukana ku nnyumba y'omunyankole. Kyokka ey'omunyarwanda efaanana ey'omulundi. Kyokka ennyumba z'abalundi n'abanyarwanda zaawukanamukko ku nnyumba z'abanyankole. Ennyumba z'abanyankole kaba kasiisira akeetoolodde.
ennyumba y'Abanyarwanda n'Abarundi eyagala okufaananamu ensiisira y'okulumbe oba nga bbaasi, era ne mu kugizimba yeeraga. Olw'okuba nti olwaliwo tewakyaliwo ssubi ojja kusanga Abanyarwanda nga bagenda kuzimbisa bbaati, era gezaako okikole kifaananemukko. Togira nti olw'okuba Abazzukulu tebalina ssubi balina mabaati nti era ozimbe kasiisira keetoolodde Lubaale yajja kukulema. Gezaako era okugijinga ejjeyo ekifaananyi. Kyokka abantu abasinga beekwasa nnyo nti essubi teririiwo, naye ne weebuuza bo abakola amabaala essubi balijjawa? Kiki ekikugaana onawo okunoonyereza lwaki bw'okuba n'omuwala osobola omuwa emitwalo 10 n'omugulira n'essimu ya simaati? Kivudde ku bunafu bwabika n'abantu abatagala kutolera Lubaale ssente. Lwaki abawala mubagulira amasimu? Lwaki ogulira omuwala poloti? Lwaki osobola omwana wo ng'alwadde ne bagamba wuli bamuwadde ekitanda n'okeeranyira n'oteekamu ssente waakiri ne weewola? Lwaki Lubaale ye gw'otagwire wabine walungi? Ebyejo obwejo n'obunafu obwenkomeredde, era Lubaale tajja bbawa ssente. Lubaale ajja baluma abalwaze n'ensunda ennyuma. Lwaki abasereka amabaala bo essubi balifuna? Kiki lwaki tugwe wabine walungi oba otunda kabuzi ku lujja n'ogenda ku mayanja, ku mabbali g'amayanja n'ogula obusubi obwo n'obuleeta? Waakiri bw'oba tofunye essubi liggumiza nju, sooka oserekere ya munda nga ya ssubi, waakiri lisuuleko obusuuzi kungulu okomerere ebbaati, kubanga essubi lya bbula. Ate kasubi ezimu muzimba wansi w'emiti ng'ojja kuteekako essubi mu ddakiika budakiika olw'obunnyogovu liriwo ebisokomi. Kati ddira funayo obusubi obw'okwekwasa, sooka obagereeya munda, yalirirako obusubi kungulu ku bebbaati. Okitegedde? Lubaale aguma ssubi. Amaanyi ga Lubaale gali mu ssubi. Amaanyi ga Lubaale tegali mu bbugumu, tegali mu musana wadde ebintu okukuba ku mabaati munda n'oleekaanirwa. Lubaale bunnyogovu. Okitegedde? Lubaale bisiikirize, Lubaale bikome, Lubaale kuweweera. Bw'oba oyagala akaweweevu, Lubaale muserekere ennyumba ewewedde. Genda ku nnyanja, ku mabbali g'ennyanja, oba tolina ssente ofuneyo essubi ery'okwekwasizaawo ettonotono. Okitegedde? Leeta pikipiki nga 3 waakiri ettonotono. Bagaleeya esooka nga tonnaba kkuba bbaati, yalirirako obusubi bumaleyo kasubi. Waggulu ne bw'oba osigadde olengerayo bw'onossaako ebbaati ebituli bijja kubula. Kati komererako ebbaati. Okitegedde? Kati ennyumba y'Omunyarwanda eyawulwamu wakati. Nga tukyasimba empagi. Empagi y'Omunyarwanda wansi, teekayo empande, teekayo entungo, teekayo obulo, teekayo omuwemba, teekayo ebijanjaalo. Bijanjaalo 9, olubatu lw'entungo, olubatu lw'obulo, olubatu lw'omuwemba. Teekayo empande, ensigo 4 oba 9. Okitegedde? Teekayo omusenyu gw'ennyanja, teekayo amayinja g'ennyanja. Okitegedde? Wansi mu kinnya yiwayo amata, teekayo omuzigo. Okitegedde? Simba empagi. Empagi y'Omunyarwanda egendako emiramula, omulamula. Naye empagi y'Omunyarwanda tegendako miti wansi, wabula egendako bugenzi mulamula n'olumuli olw'enkalira. Empagi eyo olina okuba ng'ogiggyeko ekikuta ey'Omunyarwanda. Olina okuba ng'ogiggyeko ekikuta, kubanga olugisimba bw'oti n'ekamuka n'ekala egenda kutandika ng'okusiigibwa ng'omuzigo ogwa buli budde. Tesimbibwako kikuta. Empagi eyo bw'omala gisibeeko olweza n'ebbombo embu 8 ozeetoolo zisibiremu olumuli luno olukalira. Okitegedde? Entema y'empagi ku ttale. Empagi ku ttale tewandigitemye n'egwa wansi. Singa ebeera nga nzito giteme egwe wansi, ogitemeko amatabi eri ogireke nga mpanvu, muleete omuti ogwo mugusimbe ewali embuga eyo, mugusimbe ku bbali, mugusimbe gunywere bulungi, muddemu mugutemeko. Ekikongo ekyo temukijjaawo, tekikola mirimu, tekifumba, kibeerawo paka lwe kirivunda. Mu kibira omuti mugutemye wala, oluusi omuti muzito, oluusi tewaliwo bwe bayambako guwanirira, muguteme gugwe. Okitegedde? Bwe guvaayo ne gugwa, mugire empagi eyo nga mpanvu, mugyetike mugireete, musime ekinnya gye mugenda okuzimba kasubi, musime ekinnya mugiteekemu, mugikomerere bulungi nnyo enywera ebeere ng'eyaawo. Okitegedde? Kati okwo kwe muba musinzira mupime obuwanvu bw'empagi eno. Kati mweteeketeeka ogikwata, muddemu mugiteme, akakongo ako kasigalewo. Awo empagi ejja kuba teyeetuze, kubanga Lubaale buli lwanajja ajja kuba alaba ekikonge we mwagutema, era ekikonge ekyo tekikola mirimu gyonna, mukireka ne kifiirawo kyokka. Kati mugyewo empagi eyo mugisimba, omumala gisusumbula ey'Omunyarwanda, Abanyankole, Abakiga, Abaki bonna bwe batyo abo. Empagi eyo temugisimbirako bikuta. Okitegedde? Ennyumba y'Omunyarwanda oba Omurundi gikole raawundi nga tekozessaako
wabula lawundi eyo beera ng'agisobyamuko ogikolemukko ng'engeri y'eppaapaali kyekireeta akantu kali akalinga baasi bwe kityo. Ennyumba eyo giteekemu ekisenge ey'Omunyarwanda, teekamu ekisenge ng'okyawuddemu n'engoye enjeru, nayo yennyini gitimbemu engoye enjeru yonna. Teekamu ekitanda ng'okibaze n'emmuli n'emiti egy'omusambya ekyakkomerera. Okitegedde? Ennyumba eyo gimalimu obusa wansi, gimalimu obusa ku bisenge. Okitegedde? Gimalimu obusa wansi, gimalimu obusa ku kisenge. Ennyumba eyo gisereke ng'essubi liva wansi ku ttaka paka waggulu. Bw'eba ya bbaati era osobola okugisereka ng'ebbaati wansi badde libuzayo nga fuuti emu, n'ogisereka ng'agiraba wali agiraba nti ennyumba eyo yakula nga yakisuuwa. Okitegedde? Ennyumba eyo abazzukulu bateeremu eddamula lya Nabingi, tugambe nti Banyarwanda Balundi. Abalundi basamirira Nnyabulezi, Abanyarwanda basamirira Nnyabingi. Kyokka Nnyabulezi ne Nnyabingi be bamu baawula njatula mu mawanga. Era enkola zaabwe zifaanana, zirina we zaawukanirako ko, tugenda kulabawo. Okitegedde? Ennyumba y'abantu abo bombiriri, Abanyarwanda n'Abalundi, teekamu olugali, teekamu endeku eyeewese waggulu nga yakula ng'eŋŋunda eyeegennamu bulo, esaanikirwako ekyayi waggulu, eba yeeweseemu ng'eringa endeku ya wannema naye nga ŋŋunda ng'eno waggulu erina omutwe munene. Gikomole bulungi ogiteekemu obulo oba busaanikirako n'ekyayi, ly'etterekero ly'ensigo. Okitegedde? Gisibeemu akaayi mu bulago ogiwanike waggulu. Bwe batyo bwe baaziwanikanga. Teekamu essowaani eriibwamu ekijjulo kyabwe ekikulu eyitibwa embeehe, ebajjibwa mu muti ogwa ssettaala oba ogw'ejjirikiti oba omutuba. Embeehe nannyinimu yaliranga mu ssowaani ey'enva n'ey'emmere, era essowaani yeebeera mbajje nga yeekutte wamu nga ya bifo bibiri, yeeriibwamu omusajja Ssaalongo. Okitegedde? Embeehe. Mu nnyumba eyo gwe Ssenkulu ng'okolera Omunyarwanda Kasubi, teekamu ensaasa eyitibwa akayebe. Mu nnyumba eyo gwe Ssenkulu ng'ogikolera Omuzzukulu, teekamu olugali, teekamu entebe ya kugulu kumu, entebe yeekolebwa mu muti ogw'enkuukuulu, ogw'ejjirikiti, ogw'omutuba. Egimu ku egyo tosobya miti. Okitegedde? Teekamu ekyanzi, teekamu endiiro, teekamu effumu ly'Abanyarwanda eppanvu ery'Abachwezi. Okitegedde? Teekamu enkoni. Teekamu ewantu we basiigira omuzigo, we baliisiza omuzigo. Wabweru w'ennyumba eyo teekawo ekyoto ky'obusa. Okitegedde? Oyo ye Munyarwanda. Omunyarwanda muteeremu ekisero ekirukibwa bano abantu ababeera mu bibira, abaluka ebisero ebibeerako emikonde ebyo ebinoga emmwanyi. Muteeremu ekisero mwatereke ebintu bye. Okitegedde? Kyokka Omunyarwanda eyakajja n'Omulundi eyakajja tebawanga mayembe. Abanyarwanda abaludde muno nti tulinamu ebidda bya mirundi esatu be batambulira mu mpisa y'eno mu Buganda gye bali. N'Omunyarwanda eyakajja ntulina ekidda kya taata kyokka, oyo tomwepankirangako nti owanga mayembe, amayembe gaabwe geewanga gokka. Okitegedde? Ente gye balya ku kijjulo kyabwe kiyingiza lubaale. Ente gye balya amayembe gojjako gakomolwa bulungi nnyo ne gateekebwa mu bibbo nga tegateekeddwa mu kintu kyonna. Buli nte gye balya libeera jjembe. Okitegedde? Ate ebigere ebivudde ku nte oba engatto z'ente, omwo mwe muva ekibbo ky'akayizzi oba ddungu. Okitegedde? Ddungu bamuyita lyangombe awamu ne kayizzi lyangombe. Ekibbo kya lyangombe kigendamu engatto z'ente ezo nnya. Engatto mwe mugenda ekide n'eŋŋombe, awo n'olyoka omukwasa olutuula n'oluteeka mu mbuga omwo. Okitegedde? Bwe bongera ne balya ente endala, gye bakoma okulya ente n'amaanyi, be Banyarwanda gye bakoma okulya ente ku bijjulo n'amaanyi. Buli mwaka bwe basalawo ne bagala tujja kulyanga ente, ge maanyi ga lubaale waabwe, Omunyarwanda nte. Okitegedde? Amayembe ago bagakuŋŋanya ne bagateeka mu kibbo. Kye kimu n'Omulundi. Omulundi mu kusamira kwabwe alina omuze ogusimba omutwe gw'ente mu ttaka oba akawanga k'ente, amayembe ne gayitamu waggulu, ye Mulundi. Okitegedde? Omutwe guno bamala oguggyako ennyama ne kusigalako akawanga bakaanika nga kaliko amayembe gaako ne kakala. Balina omukolo gwe bakakolera oba ngu bagambe. Kitegedde? Ne basimba omutwe ogwo mu ttaka, kwe kuwanga lubaale w'Abalundi. Ekiteega omwana n'omuzzukulu gy'aliraga kibeera kiri munoonya era bwe wasa Omulundi
tosobola kugoba kiteega waka. Ekiteega kibali mu musaayi, kitambulira ku ttaka kwe batambulira, buli walinyisa ekigere ekiteega nga kimeruka nga kisituka. Kiva ku mukolo gwe bakola ogw'ente ogw'okusimba omutwe gw'ente mu ttaka. Okitegedde? Be balundi. Omulundi ekyambalo kye kikulu. Omulundi ekyambalo ky'omunyarwanda ekikulu musanana. Ekikoyi kijja luvannyuma, ekikoyi gubanga musingo. Kyokka omulundi ekikoyi ekyambalo ky'omulundi ekikulu omusanana bw'aba tagufunye, batungirwa olw'esibyo mu kawempe ak'eggugu oba essubi ery'eggugu. Balukako embu nga bwe baluka akawempe, embu 3 ze zeesibizibwa mu kiwato. Embu 3 ze zeesibizibwa mu kiwato ne zibikkiramu amabeere. Eno wansi ne bubanga obusenso, ye mulundi. Okitegedde? Era n'omusajja bw'atyo ye mulundi. Okitegedde? Kyokka ebikoyi babyambala ne naki bano abankubira babadde ki? Kale ne binjugira bimbuze. Kale abakuume bankati oba nkumyewa olakubira nga oli mu kusomesa. Olwo obusunga bujjula okutta. Oba simu gye mba nkubawo oba bonna gikubawo anaalumwa. Nyinza okukubawo essimu n'alumwa. Ngenda kukubawo essimu eno weeyatika era kyemmanyi naye nyinza okukubawo essimu nze. Kati nsazizaamu bye mbadde njogera kasi byonna bibuutseko ku mutwe. Amma kandabe oba nkomyewa. Kandabe oba tubadde ku nsawo. Bigenze. Ewaawo tujja kuddamu ebirala. Tuliddamu. Abakuume lisodde ne ddunga Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.